So mbongako. Omuyimbi Spice Diana Love kyemukola kikabuka agambye mukwano gwe nti nno totuloopayo ye munnange akyalina lulenzi lwe ebisigadde byonna anaabiraba munnange ate edda Fake Fan Maker yali mu mmotoka ne Spice Diana ngenda kubeera nga mbikutuusaako kosa munnange ate Palaso avuddeyoko n'akakasa ngenda kubeera nga mbikutuusaako ate nga mutabani wa Dr. Jose Chameleone Abba Makasi ne girlfriend we kyebeekola munnange ate wali Love eri mu 10 bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kaakati nno munnange ntandise munnange ate ne Spice Diana mu katambi kano akabadde kakutte munnange ate ettabbu. Actually Spice Diana yeeyongedde munnange ate okulaga sitooko mpya yavuddeyo n'abagamba nti nno kati sitooko mpya ajjukira nti nno abadde yakafulumya oluyimba lwe munnange ate sitooko mpya naye muganda wange ndaba ennaku zino ne Fake Fan Maker ju bali bati era nga boogezaawo okulaba akatambi ako kabadde kakutte ettabbu ku mukutu ogwa TikTok kansuka nkuzanyiremuko. So mbongako. Sinakulaba. Swachikola. Sola. Mu katambi ako akabadde munnange ate kafuusi ettabbu era nga ne ku show ebiseera ebisinga Fake Fan Maker w'abeera ali ne Spice Diana abeerayo esaidi nga bwogezaako okulaba ku bumu obutambi obubadde bukutte munnange ate akati wabula bino byonna bigenda webiti kaakati nno mulimu munnange ate abateesi bavaayo ne baagala munnange ate okusoomooza Spice Diana naye avuddeyoko abadde live. Mukimanyi nti nno abantu abasinga okomentinga ebintu ebibi be basinga okuba obubi abatubeerako ne batuvuma wano ku social media bannange bali bubi kwegamba baagala tulaba nga tuli mu mbeera ng'eyaabwe. Ye muyimbi Spice Diana so ne Fake Fan Maker ebikyagenda mu maaso munnange ate makati gaabwe oba relationship yaabwe esaidi eyo so nkongeddeyoko wali munnange ate ku muyimbi Palaso yeeyongedde munnange ate okulaga ettabbu kaakati nno avaayoko n'akola munnange ate amaloboozi ag'abaagalana agatambula ku mukutu ogwa TikTok wabaddewoko eddoboozi. Waliwo eyambuuzizza naye abasajja bakyawa batya mukwano gwange omulungi engeri omusajja gyakyawamu yaabulabe ate yawukana ku y'omukazi kankikumenyeremenyere omusajja nga yayagadde omukazi akwagala n'obulamu bwe bwonna n'amagumba ge gonna n'omubiri gwe gwonna n'omwoyo gwe gwonna yenna yeewaayo gululwo era ne bw'omugamba omukyayo tamalaga kwesonyiwa asigala ajja bw'omuvuma ebisembayo ne bakwano be basigala bamugamba mulalu kubanga omuyisanga kasasiro si lwakuba nti obulumi tabuwulira si lwakuba nti gwasinga mu nsi nti era tasobola kufuna mulala akwenkana lwakuba nti omusajja bw'aba yasalawo akwaga abadde ku swimming pool nga bwogezako okulaba. Munnange ate Palaso so bwentyo munnange ate bwe mucekinzeko nzikiriza tweyongeddeyoko ku mutabani wa Dr. Jose Chameleone Abba Makasi ne girlfriend we ebiseera ebisinga girlfriend wa Abba Makasi akola content ku mukutu ogwa TikTok kosa ne Instagram just challenge oba munnange okumuumuunya amaloboozi. About kids like you know my kids. I do know your kids. How do you know my kids? I know your kid because I know your baby daddy. I know your baby daddy because I sit on his like almost every other night. About kids like you know my kids. I do know your kids. How do you know my kids? I know your kid because I know your baby daddy. I know your baby daddy because I sit on his like almost every other night. Esaidi nga bwogezaako okulaba wabula ono ye ne waabeera mu kiyungu ng'ali mu kufumba enguliko ebeerako yoyo nno girlfriend wa Abba Makasi bannange abaana beeyagadde luno byogeza bangi obwama ku mukutu ogwa TikTok so bwenti munnange ate bwenkoze kakasa nti weekuumira ku Jaminati Yugi ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.